program Gwensonga Adam Kungu gegange tubeerawo buli kawungeezi okwongera okugaayagaaya ensonga n'ebintu nga bitambula mu ggwanga ko bigana maaso mu makanisa mu ggwanga era olaba abasumba kati bawanyisiganya ebisongovu wano na wali naali kawaala rather bayiteho batya mukwano gwange omusumba Bujingo ina byayogera wali olaba omusumba we Wise naye nabako ne byayogera agenda okulaba omusumba we Jinda ina byayogera ekiridde abantu obolyawo okwebuza ebibuuzo nti ddala gye tulaga yewa abantu balina ennyonta baagala Katonda ne Katonda gwe baagala yali wanga abasumba tulaba beeyisa mu ngeri gy'osobola okugamba nti tebeewa kitiibwa abantu baffe mu Bunyoro olaba bano bagenda eno simanyi waliyo ddiini eno eri waliyo ddiini eri the nalaba abaafa folina tematema family number gaga nti mukirize Katonda Katonda tonde ebiri eyo family number nesaanawo so nakulonja gade tugenda awo era ndi wa mukisa nti nanonyeza Prophet Michael Kiganda wa Glory to Glory Ministries okwongera okunyumya mu nsonga eno n'ensonga endala tubadde kuna abantu wano mwami gasho badde nga muwulira kabasumba baffere those abadde bayita fake masters n'ebirala nga badde mubiwulira leero njagadde okumanya really bino bituufu mu machachi bigenda mu maaso omuntu Katonda abasumba abatuufu abasangewo abamanya atya n'ebirala so njagadde tuyambe abantu baffe nga tambulira mu bufu obwo era omusumba oba nabbi Michael Kiganda studios yatuuse dda nabbi tukwaniriza nesimye okubalaba n'okubawuliza bannyabo ne bassebo yonna gye musinziira okuwuliriza lediyo eno eŋŋanzi Radio 4 ensunsuzi ndine Adam Kungu mukwano gwange nziremu ebigambo ebimu byendowooza nti muyina kibakakatako okubitegeera okay tukwaniriza Prophet nesimye okubalaba nze sijja kugaana kuyiga buli bwemba naawe waliwo nkuyita omusumba waliwo nkuyita pastor waliwo nkuyita nabbi ekituufu kyeki ku bino wenjagadde tutandikire ekituufu ndi Prophet oli pastor siri pastor ate era nga bwe nakubuulirako emabegaawo nakugamba nti okubeera pastor is office eyo office kati ate n'okubeera prophet era nayo office ndala kati olw'okuba office ndala n'obuvunaanyizibwa bw'abantu bano bwanjawulo so buvunaanyizibwa bwa prophet bwawukana nnyo ku bwa pasita oba n'okuyitibwa okulala okay yep well akuwuliriza omulundi ogusooka Prophet Kiganda yani oli agala okutegeera gwani okay Prophet Kiganda gwe muwuliriza kati nze omusajja Mukama gwe yayita ku myaka emito okuleka ba Adamu bana abalina obuvubuka bwabwe ne badigidda ne bakola effujjo lyonna nze Mukama teyaŋŋanya kubanga yampita ku myaka emito nga nkyalina emyaka 9 so nanonda bwanonda nanfukako amafuta era agamu ku mafuta gennina Adamu bw'oba omanyiyo omuntu yenna omugumba bw'oba omanyiyo omuntu yenna omulalu nina amafuta agawonya abalalu nina amafuta agasabira abagumba n'ebintu ebirala so wano we twogerera olina omusajja ali tested and proved va ku bino mukwano gwo byakunyumiza n'atuteeka mu kitereke kimu muli ba fake masters n'agamba ba fake master kakati omuntu nga Gashumba njagala mukwateko mu ngalo because yasaana kuyamba mugambe munoonya mukwateko mu ngalo tunywe ne ka breakfast because he needs help. Let me tell you Adam something obulamu buno obulaba
ongambye nti abantu bakuba abasumba bakubagana, which is true. Ebimu mbiwulira mawulire birala mbiraba. Prophet on tutenyo Kankuddemu ekyo. Ngenda kuwaka tupite sawa 2 njagala wali omusumba Kiganda Prophet Kiganda yani ugaye wa fukubaka mafuta ngo oli muto. I wanted to hear that bit Yes. Nzifukibwako amafuta nga ndi muto because nakuwako brief story of my life. Nagamba nti we nali ankyali mwana mutonga nkula ewaffe eyo sinawala nnyo okuva wano Entebbe awo. Nesanga nga ndi mu accident yali mbi nnyo so ne mala mukoma emyezi 3. Si kya bulijjo. Kakati mu myezi 3 egyo ebintu bingi byambaako. Ekimu ku byo nafuna oku encounter simanyi bwe mukiyita mu Luganda okulabikirwa. Nga ndi wakati w'obulamu n'okufa. Abantu abamu musaaga n'okufa, but death is real. Osobola okuba osobola okukola effujjo lyonna, osobola okuwakana, osobola okuvuma buli musumba, osobola okwogera buli ky'oyagala, but olunaku lw'otuuka ku ndeboolebo y'okufa otegeera nti bulijjo owakanya butamanya, okola nsobi, n'ekirala ekisembayo ekisinga obukulu omanya nti bw'ofa, kati nakino kankigambe Adam, bw'ofa oba bw'ova mu bulamu bw'ensi eno, and now this is my personal experience, kino kyambaako saakisoma mu kitabo tebaakimbuulira, I experienced this. Now bw'ofa Adam obulamu tebukoma. Nakitegeera ku olwo obulamu tebukoma. Lwofa obulamu si lwe bukoma. Lwofa actually obulamu lwe butandika. Lwofa obulamu batebukomye. Abantu balowooza nti bwenva mu bulamu bw'ensi eno after all nja kuba nfudde, nja kuba nkivuddemu, mponye okubonaabona. Listen, eryo kye bayita okubonaabona okw'olubeerera. It is so true, it is so real. Tosaana kuba mu Katoliki oba mu Anglikani oba mu Siraamu, buli anaakomba kufa ajja kiraba. Now tekuliiko diini. Buli ali mu mubiri guno one day one time you will check out. Now bw'omala okuva mu mubiri guno experience eddako kati gye nkubuulira. That's why abantu nga mukwano gwo sibamalirako nnyo budde, because a man with an experience is not on masses of man with a mere argument. Siri wonu kunyumyamu. You experienced it. I experienced it. So manyi kyenjogerako. Therefore Adam olunaku olwo nategeera nti bw'ofa obulamu buba tebukomye naye buba butandise, kubanga eryo kye tuyita eternal life, obulamu obutakoma obw'olubeerera. Now to some people is eternal life, but to other people is eternal suffering. Kubamu bulamu bwalubeerera kubalala kubonaabona okw'olubeerera. Gasumba bw'omulaba mugambe ekintu ekyo. Naye mwami Gasumba tugamba ofa ebiramu biba bikomye, obulamu buba bukomye, teri ggulu okusinza ku bigambo bye. Ati mbiwulira mbagoberera, lady eno njiraba mgiwuliriza, so I follow, but obwo butamanya. Naye ate the last time I checked obutamanya tebukugisaako musango. Kati mubeere ignorant nga mumanyi ekinaabaawo. So Prophet Kiganda siye muntu gwe si omu kuba bano abantu bemugaa nti wa briefcase. Nedda mbaddewo abantu be nasoma nabo bakimanyi. Adam, nze nkuganye I did not have a childhood. Nze natuulanga mu kirasi nga ndaba teacher awandiika bw'ati naye nga nze ndaba kigenda mubaako. Abantu bayita ku bizimbe, and up to today I don't struggle to see. Actually you can test. Kakati ekirala ate nze sikayana n'abantu bamuzibe. Abantu abasinga muli mu buzibe, bazibe b'amaaso tebalaba. Kakati omuzibe talina gyakutwala.
omuntu ow'amaaso agalaba ag'omwoyo akugambye nti okufa kuli real. Who doesn't know that? Okufa bwe kumala okubaawo, there are only two places, Adam. Either ojja kudda ku kono oba ku ddyo. Bino mu effujjo lyonna likolebwe. And I'm not here to judge anybody. You know I'm a grace preacher. Yeah. Now, but then nkubuulira my personal experience. Death is real. Heaven is real, or paradise. Abamu bakiyita paradise. Just like hell is real. Jannah, Wasiramu, paradise. Omuliro, Jahannam. Gehenna is also real. Kakati empakazo zikube. Waliwo n'omulala munnabyabufuzi wano era nali mugoberera naga nti abasumba kati amaanyi gabali mu buwala buto. Musajja wange oyo naye asaana kuyamba. Mugambe munoonya mumuteekeko emikono. Oyogera honorable Fred Mukasami. Yatuula mu ntebe wano wendi. Kakati temukyalina maanyi. Tebakyalina maanyi. Kakati ampuliriza eddoboozi katono nnyo eddoboozi lya Frankish brother amaanyi gabali mu buwala buto oyo naye asaana kuyamba. He needs help. My brother, you need help. And I'm here for you. Chamanyi kwali awulira yaga nti amaanyi ge muyina mu Uganda mu abasumba gasula buwala buto gasobola kusuula katono nnyo ampuliriza eddoboozi lya Mbidde eryogerwako byerina. So I follow. Katono nnyo tuwulize eddoboozi lino. Njagala okutegeeza Kongo Kabila yali akyali muvubuka ng'akyaliko ng'amagye gage nga buli kimu naye buli kitongole buli kanisa buli kereziya buli pasta yamugamba genda. Kabila nalyo yali takyayinza kwongerayo yadde emyezi 3 ku bwa president. Buli ayogera kwa nalugenda. Naye wano amaanyi g'abasumba bano boolaba gasuula buwala buto mukati bwe bwine emizimu obulaba bugwa mu kyaki zaabwe naye tegasobola kusuula munnabyabufuzi n'ogumbu ave ku ntebe ye. Amaanyi g'abasumba be tulina kati gasuula buwala buto bwolaba bugwa ne peti ne zirabika mugabusudde emizimu gibadde mingi naye tegasobola kusuula munnabyabufuzi n'ogwo kuva mu ntebe yekizibu kye njagala ekyo kyobadde yogerako. Yes. So kakati owooluganda oyo y'omu ku bantu abali ku lisiti yange benina okuyamba. That's madness. Ziwulidde naye nja kuddamu bwe nti Adam mu nsi muno toswalanga okugaa nti kino sikimanyi kya buntu. Kakati abaluganda bano bombi bayina bye bamanyi basigalaawo. Mbidde lawyer mulungi amanye ennimi asanyusa abantu mu ngeri bwetyo but afuuka ekisekererwa bw'ayogera ku topiki gy'atamanyi. For example, eno topiki ya mwoyo Adam era kantwala omukisa guno okubabuulira nti si buli muntu avaayo n'abikkula scriptures nti ayina kyamanyi ku Katonda. Adam, God can be miscommunicated. He can be misrepresented. Naddala nga abamwogerera tebamumanyi. Kakati bwe tuba tunoonya ani anaatuwulira eby'omwoyo tetugenda wahonale Mbidde. Ayina byasobola. So nze mulaba ng'omuntu naye si yekka. So eno gundi kande megifuula nti it's a personal attack on any of those two. No. The truth is eriyo n'ababafaanana n'aboogera binona because of the misunderstanding. Ekituufu kye kino Katonda alina abantu babalina omwogerera. Katonda alina abantu be abalina okumwogerera era ne qualifications weeziri. For example, ozaalibwa ng'olina kukola ekyo. Bakuzaala olina kukola ekyo. Tosoma kisome. Tokisoma busomi. Tokifuuka bufuusi. Tokyegomba bwegombi ng'abantu abamu bwe balowooza. Ozaalibwa nga gwe olina kuweereza Katonda. Adam, simanyiyo kirala kyonna, sikozeeyo kintu kirala kyonna apart from this one thing: serving God, knowing him every day, seeking him and hearing from him. Now okumuwuliza
si kintu kya bulijjo. Kyova olaba era oŋŋambye nti abasumba abamu bakubagana. Now saagala genda mu mannya naye nze nsobola okulaba omuntu ne mmanya nti oyo tamanyi na kyayogerako. Katonda tibamumanyi. First of all, okubagana si kya bwa Katonda. Abasumba okulwanagana Si kya bwa Katonda. Bw'olabanga omusumba akubagana ne musumba munne, you know, manya waliwo ekikyamu. Omu ku bo ayina amukozesa. And in most cases mulabe. So eyo yonna saagala genda naye kyenjagala Adam tukatirize abantu abateeka mu program ene ekitiibwa ne redio eno njagala mutegeere nti ebintu by'omwoyo si bya bulijjo. Ozaalibwa ng'olina kukola ekyo. Kati nze ntegeera nti because awo wali ekizibu. Yes. Nze ayagga. Abantu baffe bambi balina ennyonta. Bayagga. Banoonya Katonda. Tera okulaba abakyala bambi basula mu makanisa, basula ne ku mbalaza z'amakanisa ennaku 2 wiiki n'ama. Makanisa otegeeza galiwa? Agabani. Makanisa ki? Be specific. Nze mbandooza buli wenda bayita Yesu nalyo ebakanisa. Kakati Adam, that's where you people go wrong. Okay? Nze nkugambye nti abantu abasinga nze obatunuulira. Okay, nga bw'obasaasira nange era nina bensaasira. Oyina abagoberezi b'osaasira. Oyina b'otunuulira n'obalaba nga bambi. Amakanisa galimu ebika. Tegalina na kubaamu bika. Naye Katonda ono omulaba Adamu. Katonda oyina okumusoma okusobola okumunnyonnyola. Ateeka okuyisa ye mu ssomero, the school of the Holy Spirit, that you can represent him. Nze ndaba abantu abatambula, and I'm not attacking, but you see, eriyo abantu bendaba eyo abatambula nga balina gye bagenda ku kifo ekimu, and I know that's a waste of time. Balina omwezi gwe batambuliramu awo n'obawulira bavudde ekisolo bavudde abatambuza bigere. And it's a waste of time, and we call that martyrdom. Yesu tatugamba nga ko tumubonaabonere olwo yakola ki, yafiirira ki. He took our infirmities, yatwala ebibonyoobonyo byaffe, yabonaabona on our behalf. Kakali ate naawe obonaabona. Now on that element God was miscommunicated, and so kati ebyo bye tulaba. Si kyekyo kyokka, abantu bangi Adam obutamanya buno. Kakati ebyawandiikibwa bigamba Hosea 4:6 nti olw'okubulwa okumanya abantu bange babuze. So kakati buli wobanga tomanyi okola mu butamanya. So kakati my role tukole ki? Twagala kumanya. Exactly. We want to know. Katonda musanga w'omutuufu. Okay. Naddala mu bakristaayo. Abantu bambi ffe. Omuntu omusanga mu kyaki eno n'omusanga mweri. Abamu basula banoonya tebamulaba. Ojjukira wano Kibwetere yayo kyako n'abantu tebafa. Kibwetere yali mu Katuliki. Ngai bakristaayo bonna general Christian. Yali mu Katuliki Kibwetere. Let's be specific. Okay. Njagala tu owuninga ebizibu ebyabalokole totuwa byabalala. Kibwetere era bamuyitanga father. Well, but abantu abattibwa battibwa mu kuyaggayagga. Yes. Onoonya Katonda. But I understand that. Yes. So kakati Adam, emirimu gya Katonda gimwogerera. Era scripture zigamba nti tuli bamanya olw'ebikolwa byabwe n'emirimu gyabwe. Abantu nga bw'otuuka ku kituuti nga gw'olina kuba balala, kuvumirira banno, kuvuma banno, nga gwe mulimu year in year out, there has to be a mental problem. Let's agree. Ngo weyita musumba nenga buli okwata akazindalo ovuma balala ng'onoonya ntalo. So tetulinayo bizibu birala. Abantu I mean, so nze ndowooza bwenti, and this is my opinion, and I own it. Now abantu nga banoonya Katonda, then balage Katonda. However, omuntu atalina Katonda tasobola kuwa ky'atalina. Ne mutegera ntamulina. Anti kati bw'atukwata akazidala atukuba balala. Ya in ya out. Dirwana mukuwa Katonda. So abantu abamu
tebalinayo kirala, alina kunoonya ntalo, alina kuvuma, alina kukola atya n'ebintu ebiringa ebyo. Okay. So why? Because they don't have the substance. Adamu kyolina kyogaba, tosobola gaba kyotalina. So these people don't have God. That's why kyebalina kyebakuwa. Ate n'abalala kati nakino kankikugambe, esambu ekijjula omutima omumwa kyegufulumya. Kakati abantu abamu bano ensi yabakuba nnyo, bwe balaba abalala abali obulungi balina kubalumba bulumbi ne bakuba bukubi without even asking, without even inquiring. So kakati abalala emitima gyabwe mifu, kalubu mifu like dead. Kati kyova olaba buli kaseera alina okunoonyayo olutalo olupya, kubanga entalo ze zibayambako okutrendinga. So in my opinion, it's a struggle for content. Balinga ba TikToker. They are TikTokers. Banoonya likes. It's a struggle for content. So kati kyova olaba olumu mujja kulaba omusumba ku kituuti wano nga yeeyambudde. Nze mbabuulira. Ojja kulabayo omusumba mu Uganda wano nga yeeyambudde because babikoze ne bigwayo. Abavumye bonna baweddeyo, beekubye biweddeyo, this and that biweddeyo. Omusumba yeeyambule ajja kweyambula kubanga ayagala ku traininga ku TikTok ne walala enso okumutegererawo ng'olwafa kyo kutukweyamba. But off is for content. It's a content battle. Bali owadye emyoyo. Exactly. Now kakati awe wali obuzibu era ebyo tebasobola giryowa nga bali mu ebyo at the same time. Kakati Bible ekireeta bwete egamba mbu ensulo tesobola kuleeta mazzi ga munnyo ate nereeta n'amazzi amalungi. Amazzi galina okuba one of the two, oba ga munnyo oba malungi. So bw'ogendanga mu church, kakati kino kitukakatako ffenna, bw'oba onoonya kintu kya mwoyo, onoonya kumanya Katonda, onoonya kuwonyezebwa, onoonya kuyambibwa, ekikutwala ewatali kuyambibwa kiki? Bw'oba onoonya wali mmere ekikutwala gyetali kiki? Kati Paulo aga nti who bewitched you? Nyakuloga. Because kati Adamu omanyi kyoyagala. N'abantu abatuuliriza nze kati nva ne ku basumba ate kati nentunuulira abantu because nze ontuuza otya mu kifo nga sifunawo kyenjagala. Bw'olabanga omuntu ng'atudde mu kifo for years then kyayagala akifunawo, kyeyasuubira kyafuna. Abalala baliwo mu nsi muno ng'ekyo gwe kyolaba kyoyita ekyobugwagwa kyoyita kino bo kyebaagalira ddala. Kati oyita omujjaawo awo kati nebayo ne ba Adamu ba intellectuals nga bo Bayibuli erina kusooka kukola sense era banoonya abazibuulira. So Bayibuli abantu bagibuulira ku levels za njawulo. Okay? Abamu babuulira faith, kukkiriza, abalala babuulira healing, abalala babuulira prophecy. Adamu ne bwonzuukusa mu tulo twange lwe tunasembayo okuba naawe natyo okugamba nti twali tugenda mu mupiira naye nti okugamba ebigendo tubaako. Oyina actually awe njagala tugende naye nze ne bwonzuukusa mu tulo ate sitya ggwe ntya Katonda. Okay? Ne bwonzija mu tulo nonga Kiganda kiki ekigenda okumbaako, nsobola okukubuulira ekigenda okubaako okuva ku olwo olunaku paka I can read your life. Sikyogera bwe nti bampaani. Is it a gift? It is a gift. It is a gift. Kirabo. Kakati kyova olaba ate ekirabo kino kyekikuyisa nabbi. Now that's the qualification. Prophesy kitegeeza to foretell. Pro-say. Foretell. Kubuulira ekinaabaawo. Kakati now kanzijawo katono ekyo kyekituqualifying sa okubeera ensi kyeyita prophet. Now I'm not a self-proclaimed abanamawulire mumpa obuzibu. You a self-proclaimed prophet.
how is that even possible? Kati weita. Seita. Nedda. Ndike yampita. Adam, I don't struggle to see. Now, ngatonaba era ate gwe kati nja kubeerako nnyo. Bano abagaba fake masters mugambe, does the man have results? Yali ayogeddeyo ekintu ne kiba. Njagala tujje Prophet because I've hosted you mirundi ebiri before. Nali nkyakola ku Baba TV bwe muli gwe nasobola okukukyaza nga tuli ku mpewo noga nti ne nkugamba ombuulire ekigenda okumbaako n'oyogera n'ogamba I don't know whether you remember what you said. Not so much. Wagamba wagenda kubeera wakadde nga nakuyimirira nzekka era n'ogamba waliwo ekirungi ekijja mu bulamu bwe kigenda okubukyusa. Yes. Waite akaseera nga nga gyolaga olabayo ekyokubiri kyasembye wannabadde nakusanyuka TV and actually that's why nkomezaawo leero n'ogamba nti waliwo akabi akagenda okugwa mu entertainment industry before the end of November. Yes. Eddoboozi lyo njadizanyira abantu wano. Okay. Naye wayise nokuba nnya 4 days later ne wabeerawo simanyi baki wali otegeeza. I knew what I was talking about. Naye kali kyenjo okukolanga buli we nagambanga ekintu nga nkikuwandiikira kapapula ng'okate kino kyansigalamu era ndowooza abantu baffe njagala bakiwulire. Wenjagala okubuuliza ekibuuzo nti gwe bino obitegeera otya. Bwoti bwe wagamba this is si wala nnyo mwezi guno I think zalinaku za mwezi 15 ndowooza. Yes. 15 yes omwezi guno wagamba bino ambizanyira batuwuliriza. Okay. You know, just like there's some bad news coming and it's not good in the entertainment industry, but that we cancel. Mu entertainment olina amawulire amabi g'olaba agajja. You're asking me what God is saying, and I'm telling you there is something bad in the entertainment before this month ends. Kuno mwezi kusigaddeko ennaku 15. This is November. There is something bad, and from here I'll have to deal with it. Something bad from entertainment industry. That's what God is showing me, and He's warning us. Yeah. Yes, that was you. 4 days later, alien skin. Didn't you deal with it as you promised? But now, there are two situations here. It's one thing to see what is coming, but it's another thing to reverse it. However, okukyukyusaawo kisaana n'oli nannyini mawulire mabi okubanga ali involved. Senga omuntu oyo gwe nayogerako abantu be baali bagezi baalinoonyeza Prophet ne tudiiringa nakyo, naye saasobola kubafuna because siri eyo, era nga media bulijjo baakitwala nga kyangu kitono. They laughed about it, but I knew the danger of it. I knew the magnitude, and I know how far it will go. It is not yet done. You can as well say that, but I can assure you, kyenjogerako mba nkimanyi. Obirabu otya Prophet, where do you get that power? How do you get because otugambye bw'otunulira kungo kati oba n'otunulira Samora ono producer wange. Yeah, and yet I'm seeing him for the first time. Osobola okutegeera ekigenda omubaako enkya. If I wanted to. Bwe mba njagadde. But let's get back to that. Now, how do you see these things? One, Katonda nnyo aŋŋondezaamu kubanga ebyawandiikibwa bisomesa kati gwe tomanyi Bible, but you trust me, trust my, discernment and also my ability. Amos 3 verses 7. Amos, ekitabo kya Amos sura 3 olunyi lwa 5. Bible egamba God can do nothing.
except when he has revealed it to his servant the prophet. Can you imagine? God can do nothing. Ebiki mu Luganda ebyo. Katonda tewali kyasobola kukola. Andi mumuga Katonda akola byonna. Naye ebyawandiikibwa ebitukuvu byenzikiririzaamu nkubulidde newe bisangibwa Amos essula 3:7. Bayibuli esomesa mbu Katonda tewali kintu kyonna mu nsi muno kigenda kubaawo mu nsi muno nga tasoose kukiraga bannabbi be. Now kitegeeza calamity yenna ebaddewo mu nsi muno on this face of the earth. Mark you, I'm not only talking about Uganda. Sigamba just Uganda. Number on the face of the earth. Bolabanga calamity yonna. It is because either baprofeti ba Katonda tebakirengera, oba yakibalaga ne batadiringa nakyo, oba bakiraba ne bakibulira balino bekikwatako ne bakignowalinga. That is the cause of calamity you see. Buli njega yonna gye tulaba Mu nsi muno it was for sin kyalabwa, naye bwe tumala okulaba, for example bwe nalaba case I saw what is coming, naye nanyini case aliwa. So kitwalira ebintu bingi okulivansinga kyemuyita amawulire amabi. And for your information, by the way, tewaliyo mawuli, there is no bad prophecy. Prophecy yonna ne bwoba ogenda gwa mu tewali bwannabbi bwa bubi. So ogambye nti for example enjega y'ekiteezi, yes, wateeka okumanga lwe yagiraba, yes, ne babulira authorities ne babignowalinga. Enjega yonna ku nsi y'ensi tegwawo bugwi. Adamu Katonda ayagala nnyo abantu be so much that nothing can happen to his people when he has not talked about it through a person. The question is, abantu muli ready kyenkana ki? So bwannabbi buli real. Naye kati bw'oleetamu abantu ne batandika obudiscussing nga bannabyabufuzi abazungu abadde eno bo balaba peti. Omusajja oyo peti ziri muleetera obuzibu. Nze nkubuulira. Yagaa nti abasumba basuula bawala bokka, abasajja tebasaba, n'abasajja bagwa. Lwaki yalaba peti? Peti ziri muleetera obuzibu. Nze nkubuulidde. Peti ziri muleetera obuzibu. Yalaba peti nti pati bannabyabufuzi abawala bwe bagwa peti zibalaba. Ye lwaki alaba peti zokka? Peti tuzireke. Peti tuzireke. Ne munnabyabufuzi mugambe nti Katonda now abantu njagala mutegeere mu nsi muno tewali Adamu kigenda kubaako. Ebyawandiikibwa ffe bye tukkiriza Bayibuli ga nti na sparrow kyeki mu Luganda, sparrow endegeya akanyonyi ako. Bayibuli esomesa mbu tekasobola kuva mu bbanga eyo ne kagwa ne kafa ng'omutonzi waako tamanyi. Kati yagaa nti bwe kituuka ku ggwe kijja kusingawo nnyo. Kakati Katonda bwe kituuka ku bantu be, Katonda ffe tukkiriza ng'abakkiriza nti olw'okuba Katonda yayagala ensi yajagala nnyo. Adamu ebintu byonna Katonda by'atasobola kukola lwa nsonga emu be yabiwaako obuyinza babikole, beebuzaabuza, tebabyagala oba tebabimanyi. Buli njega yonna esobola okubeera reversed. Ebizibu tebina kubaawo, entalo tezirina kubaawo, naye abavunaanyizibwa bwe tumala okubabuulira beesuulirayo bwannagamba nga batujerega, bwe batuvuma, bwe batuyita bino ba fake master. Because nze sikolera kwa allegations and smear campaigns. So kakati njagala umbulire oba aboogera kale mugambe nti ani yayavuwaza abeewaabwe. Olina atunda omuceere n'agamba kiro omuceere ya mitwala 5 gwe wagugula. Gwe wagugulako. Waliwo abaagula. Okay, baavu bwe baamala okugugula. Puli ali abagala otunda soda, chupa ya soda mitwala 5. Kakati kale soda bikirizibwa bino mu bitabo ebitukuvu. Kakati Adam soda oba bamutunda oba tebamutunda, oba omuceere bagutunda oba tebagutunda. Kakati njagala kati now let's get real. Oli bw'atunda soda we mitwala 5 gwowo n'omutunda 15,000. Ekibuuzo kiri nti amuguze emitwala 5 olaba akayana.
Fabala beno fe tukayana. Exactly. Maybe mukukayana ku chovola osigala oli mwavu. Omuntu wakwatira emitwalo gye 5 nga si mulalu takakiddwa. Sigamba nti kirungi, but I'm trying to make sense. Is that manipulation? Question gwe ba manipulatinze olabya akayana. Lwaki gwofaayo nnyo? Mpulira wana abantu bo era mbo babba abantu namubuuza ani yabba abeewaabwe. Ebeewaabwe bonna abaavu abaliyo ani yababba? Abasumba bavuga motoka manene bwegati. Muganda wange kankuddemu na kino Adam. Ate sijja kowa kuddamu because goli wange. Alright? Abasumba bavuga motoka manene bwegati nenga ate beba sumba banaku bavu bazibu besonda olukumiri walina 12 nawo omusumba n'atwala concern mu bantu abamu ba prophet Adamu Katonda takutayinza kutwala gyotatuukanga. Ne munsi muno mu magezi aga bulijjo eriyo kye tuyita exposure. Lwaki ensi za Africa zikyalinga bwe ziri, they shy away from exposure. Tebaagala genda kulaba kuyiga. Ebintu by'omwoyo bikola bwe biti. Kankuddemu naye n'abalala abakufaanana n'abalala ababawagira. Katonda okkiriza nti Katonda agaggawaza. Yes. Nzikiriza. Sengo gye wange prophet. Ngesuuti gye nyambala eyina ebituli. Nga amabina gayita bweru. Naye nga nzize ozze nkusabire njogere ne Katonda ono agaggawaza. Naye nga nze nfaanana obwavu era nga mbuli era nga bunnumye okutuuka ku bukokola. Would you believe my God? I can't believe him. Why? Because lwaki takugaggawaza gwe okusooka nga tanaba kugaggawaza. Exactly. Tosobola kumpa kyotalina. Exactly. Omuntu yekka asobola okuwa obugagga yabulina. Lwaki abasumba bavuga amamotoka amanene? Because mwagala amamotoka amanene. I can only prophesy a big car to you if I have one. Kiyingidde mutwe gwo. Hey. I can only prophesy. Nsobola kutwala gye nali ngenze. Katonda bwe yali kakati kino gwe story yogimanyi. Omanyi story ya Abraham? Abraham yali musajja mugumba, ndowooza nammwe wammwe gye kiri. N'amala ebbanga ddene nnyo, emyaka 10 ndowooza plus. Ne mukyala we Saala nga naye mugumba. Kakati Katonda bwe yali ayagala omukubira ebifaananyi by'abaana, yamugamba fuluma ebweru, genda otunule mu bwengula, ombalire munyenyezo. Bwe zikulema be baana b'onookola ki? B'onoozaala. Mukyo Katonda yali akola ku exposure ye. So kakati Katonda asooka naku exposing to this good life. Bw'omala okugiyingiramu, then you are able to help others to get into it. Manyi media tejja kuliportinga bintu bino. Tejja kubulira abantu betuwonyeza in real time. Tejja kulaga bunnabbi bwe twogedde over southern prophecies. No. Zenkoze. Listen Adam. Tell us some. You're here. Listen. Tell us some. Listen. Media bwe batejja kikula. Hey. Tell us ng'otuwane ebyokulabirako kino na Hey. No. Nze nkugambye. Tuweyonga 10. The list is countless. Tetusobola byoge. Naye nkugambye ebimu biri personal. Ninja kubulira. Waliwo musajja wano Mukama amuwummuze mirembe. Era yatukubanga amakanisa ago. Yali minister wa Essex. Father Lokodo. Gwoyogedde. Okay. Nembaga nti naye ono okulaba kwange. Waliwo ekigenda okubaawo. Waliwo omulala abantu bangi ate era nali ndowooza ku leedi emu awo ne mbabuulira ebigenda okubaawo national prophecies. Nababuulira FDC ejja kusplitinga, nababuulira bino ebyammwe ebimuliko ebya lopu of a certain party. Look for these prophecies. They are there 5 years ago. Tubabuulira ebikwata ku prophet entertainment, ebikwata ku politics, like a lot of things. Ne development. Gwe bwombuuza Adamu on a good day, I can tell you Uganda wenebeera 5 years from now. Sigamye nti mbuuza. Naye ebintu bingi waliwo for example ngojeko na prophecies munda mugwange muno. Have you done some international prophecies? Oh yes. Nabagamba Trump agenda kudda. Did you say that? Yes, I did.
with evidence on camera before people, land people. Abantu bafesebo tebali babuyabuya nga bemulowooza. These are land people. Abamu nabakama bamwe. Abamu bakama bamwe. Guluza bano bonna. This is not manipulation. Spiritual world, the spiritual world is real. Nabagamba Trump ajja kudda. Ense y'omwoyo eri real. Real, ntuufu nnyo. Ekwatibwako. Oli mu nse y'omwoyo eyo. Yes, I can enter in. There are things byolaba ng'oli mu nse eyo ffe byotalaba. Exactly. Enjawulo yammwe n'abakaayana n'abalinga mmwe is because tulaba bye mutalaba. We get to know what you can't know, and so we access what you can't access. That's the only difference. Era oli agamba yamukubidde simu ki n'otunuulira omutwe. Yandibaga nti mwogera ne Katonda. Mwogera ne Katonda. Yamufunidde ku simu kyeyo. N'ogamba ono asenya ki ono. So eyo yonna tetugendayo naye kyenjagala okulaga Mr. Adam obudde bwaffe tubukozese bulungi. Ensi y'omwoyo bw'oba togimanyi, it is understandable okusinga okwefuula nti okimanyi. Nze abantu mbawa ebitiibwa byabwe kubanga eriya yasoma ensimbi eriyo kati ffe twasoma nsi ya mwoyo. We studied, we know, we can access what we call the spiritual realm. Ate nkukakasa ensi y'omwoyo yefuga ensi ey'obuliwo. The spiritual realm dominates, rules over the physical world. Omuntu nga ategeera, someone who has mastered, omuntu ategedde ensi y'omwoyo nkukakasa akufuga nakola kyayagala kubanga ensi y'omwoyo ntuufu eri real era buli agitegeera awangula. So kyovolaba bw'omalanga okuweerera abaana, kati kino nkigamba ggwe, bw'omalanga okuweerera abaana ekiddako they should have knowledge on the spiritual realm. Kyetaagisa abaana okumanya ebiri mu nsi y'omwoyo. Kati nga bw'oweerera abaana n'ogamba mwabeerera oyo, omulala abeere banka, omulala asome finance, omulala asome amateeka, omulala asome ebyobulimi, omulala abeere musawo. Nga bw'oweerera abaana kiteekwa okubeera ku buli muzadde, buli maka muteekwa okubeera mu spiritualist, a person who understands a spiritual realm. Ajja kubayamba, temujja kutomera ya abazza agagundi eyo diru togigendamu. Well, oyo mukazi tomuwasa. Abantu abasinga obulamu bw'abantu listen Adam, let me finish with this. Obulamu bw'abantu busanyiziddwawo. People have died prematurely because nobody warned them of the wrong person who entered into their lives. Do you warn people yourself? I do so, but people are stubborn. Adam omukazi nga yatamidde omukwano ne bw'omugamba nti oyo omusajja agenda kukutomeza agenda naye natuuke bimala kumwokya nadda. Naga prophet, you told me, you warned me, but I did not listen. So lwaki totulabula buli lunaku wano? Okay, lwaki tolabula gwanga ku bubi obuzze bube obuliwo ne temumpita ate okimanyi. Temumpita muyita batukuba, but it's okay. So abantu abo obanenyeza ki prophet? Mbanenyeza butamanya. Ulira abatakkiririza mu bwannabbi n'ebigambo bya Katonda obanenyeza ki? Abo si banenya nga tulabyeko abasumba abayita ba prophet abakola ki abenyigira mu bikolo by'emenyi w'amateeka okulimbalimba endiga obubbi waliwo n'omusumba we yalimbalimba omuzungu n'amusobya nakigamba n'amusobya nako n'ebirala. Kati abantu abeetamiddwa balabye search case. Ate kati gw'oli kooti mubatwale mu makooti, amateeka gajjira ki? Adamu bwenzibe kooti yo, bwenzibe suuti yo, amateeka weegali. Bwe wabaawo omufere, abasumba tebali waggulu w'amateeka. That's my concern. Abasumba tebali waggulu w'amateeka. Amateeka gakwata bannayuganda era nabo gabakwata. Lwaki temubatwala mu makooti? Lwaki? Be mututeyo kati oyo gw'ogamba eyo keesi yagenda mu kooti n'asaavinga ne bamwejereza is out. Era nakyo mukivunaana abasumba.
sife tusala wani afuga sife tusala wani asala emisango gino giyita mu process za gentufu nebejerezebwa. So do you blame that on church? Ekyokubiri Adam, church bwebe ine ebizibu byayo just like n'emizikiti na buli wantu, because these are humanities. Ekyo kitegeeza nti Yesu yalina omusango. Mbulira Adamu, Yesu yasobya ku mwana, Yesu yalimba. So I'm not talking to you about churches and pastors, I'm talking to you about Jesus. Okitegedde? Kale buuza ekirala. Kampumule muzije tutandikira. Ampuliriza ndine omusumba ndine lwakitagala nkwite musumba. Because I'm not. Lwakitagala nkwite musumba. Because I'm not. I'm a prophet. Nagamba bwoyita prophet pastor, it is as ridiculous as calling a doctor. Pastors have churches. Do you have a church? I have a ministry. Tuli kusiyetala Bonita buli lwakuna sawa 12. So I have a ministry. I have a church. But you're a pastor. Yes, naye kati osumba kati gojja kulwawo kitegeera. Naye nkugambye a ministry esobola okukulirwa pastor, esobola okukulirwa church, evangelist, esobola okukulirwa abantu abo bonna. Naye nze siri pastor, ndi prophet. So I had a prophetic ministry in Uganda. Chokere mu Luganda. Nkulira church. Oli musumba. Oyine endiga z'osumba. Nina endiga z'ensumba, ndi nabbi. Kati awumbuze. Andi kati gwolowooza nti buli ayina abantu abamugoberera. I am a spiritual leader. Nkikugondezaamu era. Nina spiritual leader kitegeeza. Kulembeze wa mwoyo. Kakali omukulembeze w'omwoyo talina kubeera bubeezi pasita. Asobola okubeera nga musomesa Bayibuli, asobola okubeera ebya. So ndi mukulembeze wa mwoyo. Abamu bayina amakanisa kavule, abalala bayina bwayise, abalala bayina wano. Lwaki bokka bomanya abo? Abalala bayina kale Rubaga. Gazi yako. Gwe kanisa yo gambye? Ndi kusibeetala Bonita buli lwakuna. Ayo si kanisa. Kusawa 12 wetukuŋŋaanira. Tuwulidde testimonies bwezi tewali musajja yafa mu Nigeria bamuyita TB Joshua. Bino byennyini bye nalabanga ku TV ye. Naye bwe yafa ne tulaba ebintu ebyavaayo nti musajja yali mufere, musajja yali mulimba awedde emirimu. How? Ebyayogerwanga after nga amaze okufa. Anti from which source? Abamu ku bagoberezi. Okay, so where is the question in that? The question here is briefly first tell us kyaddirira omwoyo omukyala but also ate omukyala ali mu Uganda wano munnamawulire actually n'amanyi ogamanyi. So ekyaddirira yakukubira esimu barokwata nali musaba eventually I picked nengenda nemubulira ekyokukola but owulidde mu statement agaye nti yafuna manto n'agitwala taata had blacked out. Manto kyeki? Manto kitegeeza a piece of cross. A piece of cross. You see, kagoye. Mu byawandiikibwa tosobola kubeera buli wantu. Kati omulwadde yali Masindi ndi Kampala. So what she did, yaleeta akagoye n'enkasabira ne mugagenda okatwale okamuteekeko, and it worked. So, tata yawona? Yawona. That's why she's testifying. Ali Masindi, story emanyiddwa, yali mu ddwaliro mu mikono gy'abasawo. Actually n'abasawo they came to the prophet. They came to you. Well, my question which you're not satisfying prophet. Ndiye, because in the recent past ndabinya abantu abatomezeddwa abatomera especially mu Bunyoro. The other day nalaba abadduka okulaba Mama Maria ku dinisa wano obagayaza abala Masindi. Another day ndaba nkubulidde family aboluganda babiri ne batematema abantu nga 8 ba family yemu tibalemeddwa okukkiriza mani God mani cave God kidini kiri eyo. Kugamba ndaba there is a missing gap. I don't know whether you see it. Yes, there is a missing link.
that are struggling to know God. To know God. Yeah. But chebasanga wakati yao. Chebatwala. Beba fere, beba limba, beba yaye. How do they get helped? Okay, so how do they get helped? Kati gwe wayise muyaye. Gwe wayise muyaye. Naise prophet kunambika ku bibuzo bye nina. Exactly. Ebanga lyemaze naawe okyambuusa buusa. Beba kutuma prophet omufere. Ononanze. Already obujulizi obulina. We met ne gambe kinabao ne kibao. Si kimu si bibiri si bisatu si bina. So abantu abasaana okuyambibwa obuzibu era si bwabwe wadde obuvunaanyizibwa bwabwe. Oba ntegeerekeka. Kakati prophet omutuufu wuuno omukyaziza. Nkugambye ndi kula bonita. Katu Lwokuna. Kati bw'otajja ovunaanani. Katu jetandikira. Tubule kinaba ku Uganda. Ono atugambye tubule ku ani agenda okuwangula Premier League. N'ebirala tumaliriza. Well, ensonga ze njagala okwogerako leero, you see I choose what to talk about. Omupiira ndooza kangogereko lwe tujja wano. Okay. Njabba wane sure win. Nazozi okay. Lero waliyo n'emipiira gyago. Era omanyi Arsenal egenda kola etya. Bwompita nja kuwa sure win. Okay. So, but for today nkugambye nti musajja ono omusanyu nti ayagala sure wins. Alabika asiba akapapula. Naye agamba bushuwa win kumpewa. So, but nkugambye nti oyingidde mu field ye. So, kati naye waliwo n'omulala Gonzaga. Eyagamba lwaki nsaba ssente. Gonzaga ayina ekikyamu. Asina wenchuulidde kyo. Kyogedde, I've noted it. No, sina wenkuulidde gwengo kakiyagala ssente. Banange abampuliriza. Bw'oba ozze okulaba Prophet Kiganda, I don't need your money. I didn't say come with this amount. I've prayed for people. Is the first person. And those ademu akebere notices. Maybe he's confusing me with somebody else. Yeah. So, sisaba muntu yenna sente tubeera kusiyetala bonita buli lwakuna sawa 12. Okay. Kati gwango liyambo libuli kubiriwo. Tosobola kuvano prophet. Nga totuwaddeyo prophecies zonna. Duwe woyagala whether international, whether national, whether kufe by individual. I love the way you dare me, Adam. And I like it. I like to be dared. But ekizibu kye mulina nti you categorize our prophecies. Mgamba wano wabadde attackinga, wano wabadde olumba, you're targeting the person. So and so. So, kati ebintu ebimu tubireka, not because bibi oba birungi, naye a prophecy is subject to the prophet. I choose what to prophesy, I choose not. So today you are choosing not to prophesy. So today I choose not to prophesy to any national prophecy, but I can prophesy to one of your callers. Okay. You can pick any random call. I pick one? Okay, we can do a sample. But the mukisa omuntu omu ebisigadde mu byogera no jagala muntu omu yaka 0 2 1 musaba wali okuwa nabbi. Yeah. Naye I will follow up. Please do. Hello. Habiba. Ani ono akomukisa okufiridwa. Hello. Mwami Kongo. Wanji nyabo. Ono mama Sebate ekitebi. Yes, mama Sebate ekitebi. Nenga mbadde ndalambulira ekibuzo ky'embuuzizza president ki ayinza okuddawo nga mwami Museveni avudde kuba kati ffenna tetumanyi tugamba ono oli naye tetwagala okumanya leero ekitufu ng'egyali nabbi. Okay. Naye gw'oliko mukyamu. Kalayo nkyamu. Gwawagira. Gwawagira kala nkyamu. Si yajja okuddako. Yani gwawagira. Yamumanyi. Hello. I don't want to sound political. Hello. Sebo. On Momza Fred Wemasindi. Yes, Fred. Nze musaba atwe ku namba y'essimu yennyini y'empipiro etumutuuka. Kale, ngenda jiddamu. Njagala omuntu omu kuba mugambeko obwannabbi akateka kaweddeyo ayagala obwannabbi because I want to follow up ku ekyo. Sebo,
ala bwokuba noleka ku radio botukola bubi atuwuliriza sebo. Hello. Yes. Ono Bashiri kuba ku State Square yabuze ekibuzo ekyo. Byemwabuziza twabitege twagala bagala bwagona. Hello. Sebo. Yes, Adam. Yes, my brother. Ono busobozi emasindi enganga. Yes. Ngaga profito nabyo ya andagule ko tulabe. Njagala okuwulira ekyo. Wuyo mulide. Bakuyitani? Busobozi enganga. Busobozi nganga mu Masindi. Busobozi kwali avuddeko anti kati njagala byemubuuza nga abidda okoze bubi omujja because onoomanya ati anti byenjogera bitu sebo Eric Masindi yeso yagala bwa nabbi Mbagala. Okay. Wuyo kwali Eric Masindi. Eric Mpulira. Okay, so gosana Mpulira. Kale gosana kusabira bintu byangu nnyo. Osana kusabira bintu byangu nnyo ebibyo byangu. So Eric ngenda kusabira because areas ziri bbiri ez'obulamu bwo ezina okusooka okubeera fixed. Bwe nagamba ekya ssente Adamu ajagamba is general, buli musajja yeetaaga ssente. Naye bwe nagamba ekyebbanja from Emanerenda ajja kitegeera. Then nekyo relationship zonfu tudemu nga tusemu. So but omusajja sinnamusabira wama Eric nkusabidde nkusabidde ogenda kusettlinga. You need to be settled. Otawaana nnyo n'obulamu. Okay. So webale nja kugoberera Eric tulabe tuddemu nga tuzemu bage basule bulungi. Kale tulabagane basebo ne banyabo nze Prophet Kiganda mbeera ku Theatre La Bonita.